Badereva ba taxi abakolera mu paaka enkadde n'empya abeegattira mu kibiina kya Kotsa bakedde kugomba ku ddwaliro lya Case Hospital e Nakasero nga balaga obutali bumativu olwa munnaabwe Kalifani Musajja Alumbwa eyafumitiddwa ekiso mu Bulago. Amafuta siga gesi yagagula gabaga gavumenti amuyise atuuse bamwambusinze bamusaze obulago bamusudde mu mwala. Yadda agenda ku Northern Bypass emmoroka zamukiise emmoroka za Kigege kwadeko boda ne bamukiika ne bamujja mu mmoroka n'alwanagana nabo ne bamusinza amaanyi ne bamusala ekiso ku Bulago badde bagala kutulako nsingo bo balowoozeza bamuse ne bamusuula mu mwala mweyasuze mu mwala sawa nga 11 patrol yemujje mu mwala avudde ne yeewolwa nadda ku kkubo patrol wemujje nemusuula emulago olw'ensonga nti tosobola kuyita meeting ya ssaawa za kiro nga tewali bukuumi bumala omuntu omuyita okuva mu maka ge ayina otumuwa buyambi bumala kumuzzaayo waka. Musajja Alumbwa okufumitibwa ekiso yabadde ava mu lukiiko DPC wa CPS lwe yamuyiseemu ekiro nga bwe yabadde adda awaka n'agwa mu batema bamufumisa ekiso mu Bulago kyokka nga bano badereva bagamba nti guno gwabadde mulimu gwa poliisi okumukuuma okumutuusa awaka kubanga yabadde muyise ekiro ekyo. Kati bakutte Kalifani bamusaze ekiso ku Bulago tamanyi oba anaawo no batawone Mungu yamanyi. Kati tuyinza okugamba mbu tugende maaso n'eyo embeera ng'ate poliisi ye yamuyise ekiro ssaawa 5. Mpira gavumenti omulanga eveeyo bino ebikolwa bwe biti bano bafuuse bakijambiya batujju numala n'omuyita DPC yabadde ayina obuvunaanyizibwa obuwa omusajja gwayise obukuumi n'amuwerekera paka waka. Badereva bakulembeddwa mu ssente waabwe yasimuse Matimba okugenda ku ddwaliro nga bakira bajja musolesole wabula abakuumi b'eddwaliro ne babalemesa olw'embeera ebadde egenda mu maaso nga badde baagala okumanya abatemye munnaabwe Musajja Alumbwa ng'ono yakulira ebyokwerinda mu kibiina kya Kotsa. Sookende embeera eriwo ffe twagisuubira kubanga evudde mabega nga batuteekako ebisangosango ne batusiba eruzira naye Mukama Katonda nga ajja abituyisaamu so nakino ekyokutta abantu kye baagala era nakyo tujja kugenda tukiyita mu nkola naye kikulu kyetwagala okutegeeza bannayuganda nti tetwagala kufa ng'abantu tebategedde kiki kitussa tufiira mulimu. Ye Musajja Alumbwa gwe tusanze mu ddwaliro ng'alumizibwa ategeezezza nti abatemu yagwiriddemu ku luguudo lwa Northern Bypass ng'emmotoka ne bodaboda byamwekiise n'ekyaddiridde okumufumita ekiso mu Bulago ne bamusuula mu mwala. Agamba yalabyeko Muwonge yalabyeko gwe bayita Kyabazinga yalabyeko Sebuliba naye ng'abo bonna ate babaddeyo ne ku meeting wa DPC. Wayisewo akaseera katono DPC wa CPS Joseph Bakaleke n'atuuka Kabangale era abadde yakatuuka nga bano badereva ne balaba gwe bateeberezza okubeera mu kkobaane ne batandika okutabuka. Oluvannyuma aduumira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga Stephen Tanuya atuuse ebyokwerinda ne byongera okunywezebwa ku ddwaliro abapoliisi okusobola okutangira badereva ababadde baagala okuyingira munda n'ekifuba okulaba munnaabwe. Tanuya yeegatiddwa akadumira poliisi mu Kampala ey'obukiikaddyo Haji Siraje Bakaleke nga bagezezaako okukakkanya badereva nga basiwa nsaano ku mazzi. Badereva bakukulumidde poliisi olw'okussa kye bayise kyekubiira mu nsonga zino kubanga lwe babeerawo ensonga ezibaluma poliisi teyeefiirayo era ne bajulumiza okubaako ekiwayi kyewagira. Tetugenda kukkiriza muntu yenna atwalira amateeka mu ngalo kitatta. Okugamba abantu bajje batukulu batutte ekigendero kya kitatta kiki? Abantu babamanyi nga batulwanagana nabo ate bwe tubakwata babata. Badereva era baagala abantu bonna abeetayo mu lukiiko olwabadde mu DPC mu kiro ekyo bakwatibwe banoonyerezebweko. Nsamba Crash yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.